Ekivvulu kino kyabadde kwa Love Beach Busaabala nga kyasumbudde abadigize okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Ku mulundi guno poliisi y'okumazzi erabuukiridde mangu abavubuka ate bagezaako okukola effujjo bwe yabagobye mu mazzi ng'ekozesa kiboko ku ssaawa 11 ez'olweggulo. Abavubuka bano kino bakiise obuvuyo bwa poliisi kubanga bo babadde tebalaba nsonga okubayingirira mu ddembe lyabwe. Tebanga tugende eri tulina okusala eddubyo kitegeera twebereremu mu magezi yo poliisi. Olwo abayibi ab'enjawulo abadde ne bakatemba batandise okuba abadigize emiziki wamu n'okubakyamula. Bobi Wine yalinnya ku stage ku Saturday ez'ekirongo ono yayimbye ennyimba ezisinga ziraga okulwanirira bannayuganda kw'osa n'obutamutulugunya ku ebyo byakola nga bigasa eggwanga. Bobi Wine ayogedde kiri abadigize ku kyatuka ku bbiici wakati mu kubeebaza okujja. Nabadde awo nga nyinamu endowooza nti oba oli abamuyiza obutajja bangi bwe muti olw'ebyo bimawulira ku mawulire abamu nga bagamba bbiici bagisenzeewo yonna abalala nga bagamba Bobi Wine yesenza ku ttaka lya Ssaabasajja nga talina lukusa. Ye omuwala agenze okulya kaashi ku lubala lw'ennyanja kyokka n'addira ssente ze n'azizannyamu ani akalengedde ng'ayagala afunemu ennyanja atabukidde nga bazimuliddeko. Bino ebadde mu kifo ekiwumulirwamu ekya Sun Beach Mabugabo mu Masaka abadigize babinikudde amasejjere ku Easter Monday. Abadigize abalala bagenze mu maaso n'okunyumira obulamu ng'eno basanyusibwa abayimbi abamanya n'abato. Abamu ku badigize bayambadde emisono gy'engoye esonsomola olwo ne batula ku butebe nga basiseeko n'okwetawula mu ngeri esonkereza abasajja. Ate Minisita Vincent Ssempijja asizidde ku bibiri ya Easter Monday n'alagira addumira poliisi mu kuyita Masaka kufuga zimango abatemu ab'ebijambiya ekisobozesa abatuuze okwecakalirako. Ewange saagala muntu nti baamutemye, njagala abantu bange bakole ki babeere emirembe. Ngenda kutandika okukola entege tambuza naye waliwo n'ebirala byendeeta abantu muyingize kaki kasente. Bino Ssempijja yabyogedde yaggula amazina mu ndongo ye yagabudde yabakano isi ku bisaawe eky'ebbulaka tuluka n'ekyebirongo erwabenge. Ngayano ku RPC Latifu zakakasiza abadigize nti poliisi tetudde. Mulimu be twakutte ssebo honorable banaadde basuula ebipapula abatiisatiisa abantu baffe era tusuubira nti bajja tuyamba okutubuulira lwaki batataganya security y'eggwanga. N'omuyimbi Lutalo ng'ali ne Angela Kalole basanyusiza abadigize kalenda e Makindye.